Yisima mukuvayo n'agenda Dubai first time yenga okuva yava e Sweden mu ggwanga lye Sweden gye bali ne banne abalenyi abanje ennyo yavuddeyo n'agamba Kaye bamumma visa yogende Sweden era talina nsi gy'asobola kgenda mulaba mumme ye Dubai olaba mumme ye Dubai ate olwo gala mwanga gadde atugamba asobola okgendayo bakomye olunaku lwaleero era otalutandise anti kaakati oba gy'otandikidde kirina fane kubanga simanyi nange gyensobola kudda mu kintu kyakyaliyo naye abandaba munaku buli channel wano subscribe kondabira nyiga n'akadde kubanga ebyakabi wisdom wavaako ate abaakabi n'ebyakabi birabikola ki bijja so bambi tuyambe osubscribe tolaba bulabi engeri yemu gyosobola okuwagiramu omulimu gwonna okugenda mu maaso otherwise amanya ganze Kaye wisdom taano omulalo yakulira ku mato omutali mazzi n'esseriraka bulijjo mbaga twava erengo esingiro netuyingira Buganda tuli bana basabasajja Kabaka ne twatuuka wano bano betwasangawo bwe bagambanga waliko wendigwa fe tugamba tumala kugwa abaana ba Buganda ekizibu naye okugwa nno ye yasembayo sigamba nti agwa ye nantagambwako nantabippingwa nantamanyirwa nantakwata simu za Museveni okumanya emyaka egi atambulira ku nnyonyezo wunyidde oteyagamba presidential JTM oyo segedde. And when I talk about abaana ba Buganda ntegereza ddala ffe abakulidde ano oba oli mukyoli oba oli western nga Kaye wisdom watch naye nga tukulidde ano oba ozaaliddwa wano all we know and we pledge the kingdom of Uganda. Amen. Omukulu ali atya mbadde saatutandikire side zeno nendo zaffe kubanga abantu bataano waliwo olupapula baluyita ono Wiino lwavudde ndokola abantu abagaggabana nebusako ne Kabaka engeri obulwadde gye buli mu balamu embiriizi kiki okimanyiiko ekyo? Buli omu akimanyi lwakubanga kutya kukyogerako nze nayogera ku bintu bya Kabaka ne bangowa ku BBS kakati neŋŋamba kobyesonyiwe anidda munaye kankubula ekintu mutatange yaŋŋamba buli wookolanga kyokolanga kikole mangu. Nze first time kyemmanyi n'olwagaddeyo akimanyi twasula emuseta hospital naye kyatuletera okusulayo longtime weeno kyengera bikoze bitoba busibo bitya naye byonna kasita Busiro gwe mmanyi asinza oteeka ebyemizannyo ku ttiimu ya Busiro kale n'abalala gye bali naye kwegamba ng'akikoze nga tannaba MP ye MP Honorable Nsubuga kati ate bwe yafuuka nekikola ki so nze ndowooza build up ebaddewo for a long time kati Buddu we yazze nga emagamba nga tera Kabaka emagamba kubanga manyi waliwo ttiimu ezimu nga waliwo zizannya muntu okijje bulungi Buddu ezannya muntu baatuusa omupiira balaba kugenda kuggwa tebalabagwabadde bulungi bazannya bulungi fayino eyo yanyumye abaana bazanye kati ku last moment ne babakuba ekkene nga kugenda kuggwa kati balina kyakukola basajja ne gugwa 2-1 neŋŋamba nenkwata ku neŋŋamba anti ekkene lyagasse kweri ne babakuba eggole yajje nankani mu kibya so badde mbasaba Kabaka kati ekyo bw'okyogerako era bagenda kunyiga. It was my first time okulaba Kabaka nga tali ku mupiira naye gwe okimanyi nti abantu bonna bali mu kwebuuza Kabaka obaalwa batya banga munange ebintu byajjamu entiisa otegere ekintu ekyo naye katumusabire kati oyo Wiino bwe yakubye bakimanyi abo Wiino woono waji pasita Bugingo bakimanyidde ddala nti abantu abalwadde kituufu balwadde kuteesa mulwadde wadde kale onoyogera ye asobola okunyiiga mukulu Wavamuno lwakuba waliwo abambise gwe ne banyiiza naawe nange banyiiziza some of us we are very new attached ku Wavamuno baasiba mutabani we Sekyanzi nawulira bubi ebyaddala neŋŋamba era nze kyevula neewunya abagira NRM Wavamuno we waba waliwo yateeka ssente mu NRM gavumenti ng'ejja Gaddafi yasinga Wavamuno ne teri munnansi asinga Wavamuno teri munna ne waba Mbabazi naawe teyazirina Kuteesa teyazirina Kuteesa yali yavuwadde ng'ali wali ku Kampala Club mama wange bonna bakulangawo Kampala Club Kuteesa nga Nobota ayagala musiba ate famira ya Amelia kyambadde Kaye njagala yogere bino nga famira ya Amelia yalina ssente zigimala kyovola ba Amelia yanoonya omulimu nga Museveni awangudde ng'anoonya gwa sekretary nga yasomere Nairobi omutegedde waliwo famira okubanga erina ssente nga zigimala kati olaba wano Smith siri mugagga nnyo naye nsolo kwa affordinga ekyenkya ekyemisana
simanya ice cream kati nze waliwo akakana kagezi ndese ice cream ekicupa west nekangamba nekamukwata mugadi neka daddy I need strawberry ngolese vanilla andese vanilla kati akakana ojja nokakuba engolo naye lwakubanga wakazi ati mulembe waki tokawe wameria mama meria nkubuuzizaako nnyo mukingeyijawo mama meria mwagala nnyo mukyalo oyo nange lwakubanga era namugamba nze ekyamuntamye butamulonda mama tata wange ali amwaganyi wema okoti mumanyi bulungi bananyini kapaaloodi okuva gyetandikira mpaka eri abasiga tebabimanyi tujja bibagamba mpola ate nja kuwa kulubya tudde wali ku point y'abasajja bano abalwadde abagagga bano kati abayo abagagga abo kamala ekyava munno wava munno bagenda okuwamba Museveni alina benzi esukka mu bibiri wali nze akatabo ke lwakwati kabadde wano nyinawo kano kono omusajja yebalire tujje ku topic manyi kasomako ne bakasoma kajje anedda rigged okuba akalwamita Dr. Nico ali Netherland Nico alina buli diara form ye Uganda era asobola okulaga engeri Bobo Wine gyawangula naye nga ate si we Uganda ayimeeri era yakuma n'akaluke nkugambye bana bazungu ayimeeri n'akola benzi ayina 3 kunya emu kuzo yasinga omwakisaamu oba okumwokyesa nga atandise okuba nga ava ku map gyali misolo gya URA jajjajitya kyawava muno kyajja kitya era nakyogere tumukuume wava muno afuna message baali batandise okuleeta ebya email bino ebya email zebawusindika ne bagaa tukubanja zebangambako bamanya $885 nenseka noseka muyina amaduuka anawa eyo ku William nense kananga abo bana abansindikidde fe William mini price gye twakimanga wali ku bata gwe wali akadduuka lya bata ku mini price ne kati likyaliwo ssebo lwakuba kati lyakendeera mu bukendeezi ono byagamba olinga oli asumagira olyakendeera twetwayingiranga mu dduuka nga linganga supermarket nga deniriti osegedde nga tujja abaana b'abaloodi bonna nga tugenda mu nnaku weekend mwe tujja oggula engatto ezinatumazaako weekend ate okukoma weekend endala omwe twatambulako oyo ngatto weekend nga myezi ebiri gyeggwako ne mugabe ate engatto mu byalo nga bakitumanyiza kuŋŋaanya kati zino ziraba kayi tuddeyo kuwava muno tuve mu ngatto kayi tuve otandika ebintu wava muno bamusindika email kati I think ye teyakitegeera baba basimunye namba ngemubanja kale byakubanja musoro byakangamu sometimes naavuga najja ku URA byonna byayogera awo kajinaale munyonyi ne babimutegeeza nti mukisajja kyatukoze takoze ate kajina bisaita saaga oyo kajja olaba ali eno olaba tereza eno UNRA bana you guys decrease that TV oba close that door katoba olaba kajina munange ate nga balokole naye oyo mukazi mukambwe ate nga wadda bwati abamuloko nasmaili she's a diplomat ba diplomat nga bakutugira yensi temanya iza baloko ne banawe saba state house baloko omukazi yakuleko ku redeemed kati ngobule oyo mukazi Jennifer Musisi bali ku redeemed ngo yambukangako ku Gaddafi road yogiraba njiraba ulono ngogendo tuka opposite nga tunatuka ku kizimbe kya hamu kyasokerako manyiwo basaba okufa obufi naye Jennifer Musisi yajja yaleeta omuddo Pascal natugamba $9,000 ogwo guli anga ko toto kyachokolanga kano $9,000 ne tukebera Pascal mu $9,000 ne tukabwateka ko bine byokuzimba fountain sebyo fountain wava munate yagituwa Pascal yali wa Rwenda minus leba leba manyi senteza yakwata ebibiri so abagagga balwadde abo munange abalokole tubasabire bambi nti bonna abaana kati wava munno bambi bwe yayogera kajina yagamba mundeetere buli kapapula kwata ku database yetugenda we twawunzikira ngava munno TV takyagina wava munno thought nti kumanyi ne obugagga kubanga ya riskinga okuddira obulamu bwe obote andi musse naye munaye gavumenti entejjukira olina kuba noogu olaba fedafa bositana batu yego noogu okimanyi kitegeeza ekitegeeza connection
vunula ekintu noogu nkivuna ntya mu Luganda naawe twagamba noogu mwana waani that is at least I buy kati bakubuuza okugamba noogu who are you oba oli mwana waani aba akutegeddewo keri musitana naye tikimala waani kati waliwo kakiri kyovala buli wentuna mu kamera ngamba abantu nti si buli mu westana yenna nti asomedde ku ssente za Museveni bangi we struggle to reach where we are n'abatubba babale jasobola kubanga abantu balowooza buli westana babbi no and it's my obligation buli wenyimirira okola ki okukyogera tibannanga abatubbye bantu okay mulimu abawestana naye abawestana the majority bali eyo babonaabona osegera ekintu ekyo kati Wavamuno yalowooza engeri gyabeererawo Museveni mu buli kimu his privy ku bintu ebimu. I remember Daily Monitor at that time published a story yalinako title omutwe omunene ku headline yayo the fallout of Museveni and Wavamuno. Yes. Anti kati Museveni yaleka kajina n'atula ku mutwe gwa Wavamuno omusajja n'ayavuwala who knew ti omusajja yaliisa Museveni Wavamuno sekyanzi basobola musiberuzira Museveni mugende ekora munamenya amateeko olwokuba mwinagamba n'ogu kati kankule uliriza Kaye bonobba olwokuba Kaye tukumanyiko Kaye tukusiba anti kati abantu bagenda kunyigira kuleta ababbye ntimanyi abagenda kunyigira anti labayo anti kati uliriza omwana wo botamugambeko olwokuba mwana wo MP w'embalala Mbala City yagula ettaka ly'emulago eryaleirwe omutwalo ogwo mu 2000 ebikyali under investigation ate eruwa wawulyako amakakikoka wawulya ebya Mr. Hotel byagala njogere omukazi bamuleeta ettaka lyaleirwe ne bamugamba tuwe kuwagulira naga kwenagulira no endagaano zibulanga endagaano eya Mr. gomanyi ku ndagaano zonna ezibula ya Mr. Ebule ebiyenje namugamba tofaayo ebiyenje n'emmese bitabuka yalabikako nga yasasula yetuga miliyoni ku ttaka lyonna njagala omuganda yenna ajje kala akikole ku ttaka njagala omusoga akikole kale njagala omulugwala oba omucapadola lwaki mutusirwaza bwe mutyo nze ekinnuma nti omu omuwesana wakikola people are going to hate us all of us because of one western wange era muganda agamba omulya mamba abeera avumaganya ekika kyonna tajja vumaganya ky'abanyankole tujja bba waayo ababbye yes kankubuulira ekintu kimu omuntu omu asobola okubba but we don't want people to say westerners are thieves omu gwe baba banyweza kyova olaba it's our obligation tukuwaayo abantu bamwekola ki ffenna twakula eryo ettaka lyaleirwe singa oli ajja n'agamba ne tusoba endagaano egamba bamuwadde liizi ya myaka 9 we don't have a problem naye olya kati gwe kankubuulire gwagamba obubbi buule sembuule investment yobamu kuba investor bannayuganda abakola ebintu ebiri explain ne bakola radio zaabwe na buli kimu yeegayirira Museveni mu buwandiike bakita ki bakita kiga ky'oluzungu mukono omusindika mu biliyoni egye ya Uganda kampuni eddawo Museveni yamutambuza paka omusajja era asembayo yaliwo gwe bayita buule eyinza okuba gavumenti ya Museveni nga si Museveni kankuwe Museveni baali abakola mu gavumenti nedda saasomera ngeza kati labayo kyenkunnyonnyola Patrick Bitatule yakeera mwema najja nanyini Simba era Bitatule yankola byokugalawo Simba Telecom kubanga omusajja yalina gundi akyaliyo inayo butabi butono yani pozi nga omusajja yalinga twagulanga Nokia original era I always respect that guy ngo ogura essimu ye n'otoddamu kuyoya osegera batandika Simba Telecom wano mu ggwanga lya Uganda n'agitwala South Africa era ekyo South Africa yagitwalayo era ekyo nedda banimba tebajja kwepika kakati tinaje twakula tumanyi kakati ekyo kimwe however Bitatule Patrick lawyer we yavaayo nga bamubanja $1 million 10 recently one obo 10 meka naye nga musajja sasula sente nga batwala n'ebizimbe bye lawyer we najja n'ayimirira mu kooti zaabwe ezo n'awandiika lawyer gwe twogerako senior lawyer mwema n'agamba client wange Patrick Bitatule yeewola $1 million 11 nga tategedde about Skies Hotel was it I think uliriza nga kati obazaaliza kikaluya kati nga tategedde goma $1 million 11
bw'ozikyusa mu ssente za Uganda kalugaye nga 55 zijjuza fuso ne zifikkawo bayirawo zifikka nawo $1,11 oli yazeewola defense gye yawa mu kooti mbu nga tategedde ne bannange bano bafala batumanyidde n'ogenda bwoti ne weewola $1,11 ye yali defense kitegeeza gabayewe amala ogiwaayo omusango gwe gwabula gwakomaawo lwaki n'ogwo Dick Matovu yali wali nali ntudde bwe lwakitula oyo musajja Dick Matovu yazaala oyo muvubuka atambula ne full figure sikolagana naye but tekingana kwogera bulungi ku taatawe bajja ye simanyi njikulako mutuuzo twali ku birala nnyo ne mutuuzo ne batulaba ati nenakiwala nga bali ne Beno Kibuka omusajja oyo n'agamba president bali baga president oba kweyamba ki n'ayimirira bw'ati kati kubanga meeting yali ya luzungu lunyakole kati n'ayimirira ng'eggwa ndizo atabitegedde n'agamba president nze ekindeese wange ekyange tebakyogeddeeko ndi wano naye nakawa enkya omulamuzi agenda kusalawo okulaba nga ebyange bigenda ku bbanja lyennyina eryaki n'akyogera kati wakyogera ati kitwati discussingako pezi naga bamuyitaani tibwati nayitawo temukazi naga netutunda mudakika bbiri ng'amaze okukuba essimu oli omulamuzi nga mugaa biwaki ne badda ne bagaddi Matovu nti n'otogendayo nkya mu kooti gwaddamu obulira omusango paka Dick bwe yafa abaana be bwe bali ne meeting kugaba baaliwo bakyali balamu so abagagga bano balwala lwa bwavu balwala lwa kumalwandwadde ekyengenda okuddako maliriza kyava munno wava munno ne Sembule wava munno ng'ayambye Museveni eyali omunaku n'omukopi kubanga kambabuulire waliwo obunaku obuyitirira najja oyo omusajja nga mugagga omusajja yali mugagga kuva ku Obote 1 Kajina najja n'amutula ku mutwe goloza abaana basobola okwerabira ebikolime bigenda okuluma bano abasajja wava munno obugagga bwe bonna yabumalira Museveni kuwangula lutalo financially Kajina najja n'amutula ku mutwe omusajja n'afira TV kati awo wabudde kubanga wava munno akulidde emirembe byebirwadde bimuluma wava munno baddidde omwana we just $5,000 n'abagamba extension omulamuzi n'agagenda mukomera tonsumbuwa lwaki Museveni akuba n'agamba gwe tebakusiba Dick kubanga Dick mumanyi nze Dick omungamba mayiba bamu balina amannya g'Ekiganda ng'ate beewaffe yes nga beewaffe wava munno baasiba omwana we ng'omulamuzi atudde bw'ati n'agamba agende ku bantu abawagira Museveni kankubule Jennifer bamutulaki Tomu Butime akubira Joro Senyo n'amugamba va ku Jennifer bamutulaki muveeko tomanya muzaala bamutulaki mbulwa kubanga kitaawe bamutera ali ku kisementi inze genosale wakimuyita muzeeyi wange yajjukira n'agamba kyekifaananyi kyolaba ku WhatsApp yange yanvuga mu helicopter n'agamba musajja mwana gwe bunaku tunoonya omwana yenna owa gundi luti lwankejje n'agamba muganda wino muzzukulu luti lwankejje muzeeyi wange we bajjanga entema okota olutalo lwali lugaaniddawo so abagagga bano balwala frustration abayo ekyo kati naye era byakoma ebyo Uliza byange bakusutudde bakulazeeke bakuwadde busumbusa bwabwe n'otunula bwoti era kyobulanze muzeeyi Saranga gwe wisdom oli proud nti lwaki ati walina okudda bumbakombe ebigere kunze maama nga bali bwe muwa abasizi bakombe babigere kubanga bo bamanyi abakulidde wano naddala ffe nga bamama baffe ate baganda ate wetolina anti bwe bakubuuza no ogenda okunyoya ate maama wange ate yali mubejje ate wa Buganda simanyi egundi agamba oli mwakasaayi gende naawe kati wava munno he is so broken frustrated atunulira Museveni gwe yayamba ne ssente ze nga tasobola dde muyamba na kintu neki ne bakwata Ssekyanzi ne bamusiba nga Museveni tasobola nakuba bwati simu lwaki azikuba kuba Patrick bamusime bitatule lwaki Jennifer simanyi ani oli owa Uganda Airlines lwaki bazikuba ng'empapula ze teziriiwo bamutulaki how do you get a job ye executive director nga you don't have your original pass slip how waliwo kirabye waggulu
nejja ku last moment nga bagikoze ebyo nange obiŋŋamba naawe ddamulira yawo ku university ngo paslift wagifuna neekolebwawo simanyi transcript teyajja oyinaako ate sobaako neka nze yagundi postgraduate yange public administration ninako gundi twamugamba abatuwa akatabo tekaliyo mbuye naye yakulembera Uganda Airlines bakikola ekisebayo kati kankubule abagagga basatu bagambye tuli ku bagagga basatu eno program nokola ekimu abantu bakitegeere one ekigendo zimbya byempulira ebyo bakuteesa ebigere ebitya bonna kuteesa agenda n'abalamu kuteesa ali awo nze njukira mama wange omuto ono this my cousin mama we muganda mama wange alina saluni ewandega bebabera